Bano be bamu ku bantu abazze bakwatibwa n'ebiragalalagala ku kisaawe ky'Ennyonyi Entebbe nga bagezaako okubiyingiza oluusi okubifulumya eggwanga. Ebiragalalagala bino ng'okusinga mulimu enjaga bisinze kukwatibwa n'abantu okuva mu ggwanga lya Nigeria ng'era olukwatibwa bitwalibwa obutereevu mu sitoowa ya Entebbe ku kisaawe. Okusinziira ku poliisi bakakwata ebiragalalagala ebisoba mu 120 ng'era abantu 4 bakwatiddwa. Bulijjo poliisi bw'ekwata enjaga naddala ng'eri mu nnimiro egikuula era n'egisaanyaawo wabula ku biragalalagala bino ekyalemeddwa okubisaanyaawo kubanga terina bikozesebwa. Gavumenti Analytical Laboratory waliwo reagents ze batalina ate nga ne balaga nti tebasobola okukola investigation eno bulungi ku narcotics zino 120 nga tebalina reagents ezo. So bawandikira IGP ne bamutegeeza nti Government Analytical Laboratory erina okusooka eleete reagents ezo ate basobole okukola investigation nga bwe balina ogikola. Wano poliisi weerabulidde abasirikale baayo abagifuula omuze okubbanga ebizibiti nga n'ebyenjaga mu bitwalidde okukikomya kubanga kimenya mateeka. Okusinziira ku Habyara Fortunate avunaanyizibwa ku nsonga zino, tewali musirikale yenna akkirizibwa kwemakulira ku bizibiti bino era gwe banaakwata y'anannyumizaako banne. If it is found out that the drugs had been tampered with, then the investigations continue to establish who could be responsible for the substitution or the tampering. Tebutusema nti waliwo omuntu yenna yagezaako okwenoonawo oba okukyusa narcotics zino naye tusobola okulaba nti tumutwala mu mateeka. Naye nga bwe twogera era zonna narcotics kilograms 12 era tuziyina. Mu kiseera kino poliisi erina sitowa nnamba ejjudde enjaga n'ebiragalalagala ebirala nga byonna ezze ebikwata n'abantu abamu nga babisanga biri mu mbuto zaabwe. Bino byonna bikuumirwa mu sitowa ya poliisi Entebbe ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso. Eggulire lino likusakiddwa Kak Ronald, Samla Hanifa ku Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.